Welcome back. Tajja kukulaba kubanga nga amaziga gajja kumpitamu nnyo ne ngamba balikuta. Bulijjo njagala babate mutegeera abasajja be muli nabo. Tonteeka mbe wanyigira batakulambula nkubulidde ekizibu kyage. Amaziga ge nali nja okuyiweeruzira nga sisobola kyebeera ne ngamba nedda. Nze ndi so kind. My heart softens fast. Getting emotional. Wallahi billahi tallahi. Manangira balavu yalieni abasajja babembedde ku kkubo, abaana babembedde ku kkubo okuva side eri. Ekkubo likutte lwakuba nti abaana bakuumye emirembe. Ekkubo likutte pakero. So n'olw'ensonga eyo labalavu eriwa. Abaana balinda aliyeni baabo bonna baabo bakyavaayo neeyo bonna balinda aliyeni sikini baabo. In the circumstances, I allow the application for bail. However, considering the nature of the case the accused persons are facing, I am putting the following conditions that the accused persons must abide with. Conditions for bail is 1. Each of the accused persons are released on cash bail of 1 million shillings. 2. The sureties are bonded at 5 million shillings each. Each of the sureties for each of the accused persons, non-cash. 3. The accused persons are not allowed to leave the country without express permission of court. If they intend to leave the country, they have to seek permission of court. 4. The accused persons are warned from any interference with the victims or their workplace, whether verbally or through social media, as such attack, if proved, shall lead to automatic cancellation of bail. Ogenda ku bayimbi olowooza bayiyewo omubiri ekimala okulaba njagala kwebaza Eddie Kenzo Musuuza ne Federation yonna nebaza omukago gwata Don Chris yampadde sente zeyimirya Iron Skin Don Chris wa Skype era mbaga mwongere ogenda mu Skype musobola ogenda mukole nebaza Mama Fino omulogo yaloza omusango gufiireyo ddala yabuza abalwadde bitegana bisatu tugende maaso nebaza Mama Fina yaloza omusango guveeyo Mama Fina natuwa ne sente ezeyimirira natuwa n'ente abaana bagirye nangamba abaana bonna banywe soda angambe boyagala motoka namba bayita motoka ya soda baya sente ninawe kankwebaze lero okuyomba kwaffe kuddamu January kyokoze kuddamu wa aji January nkwaniza n'omwaka n'ebivume bikambudu naye kati olwaleero I appreciate Empala nafo naawe vuddewo sasa muto naddamu olimuyita alikunoga alimpita akimanyira sente tokimanyira sente Jennifer njagala lyensansa ajawuzi kati mukubye tujja kwegatta kye tunakukola andi ne temutumanyi lwana nnyo tubeegata kukolagana mubwane muteekewo embeera naye singa tuddiŋŋana bwe tuti mitawana mingi musajja kubeera ku mukeke atuwani agenda nakwokyayo njamu okyayo no problem neyanza kitiibwa kya Mukama nekiwandiiko kye watadde ku mikutu gyo ogamba nawe olina gweyagala okusiba njagala kutegeeza bannayuganda nti abantu bangi batuwandikako ebintu ebyasimatu ne batukyayisa abantu mu butamanya kubanga tolina wogenda kunyonyola bantu nti ono gye yawanise kifo omukutu ogwo bakuta Kampala jjano guza gumpandikako ebintu bingi baavudde ne bagamba nti infact baava ne bagamba luli nti nagamba omulamuzi watata Alien Skin agenda kuluziga omulimu gwe nti nze njogedde ekintu ekyobulimba era mwogenda kumutu guze kukuba Alien Skin guze gukuba nze kukuba President Museveni kubanga nagenza obalaba nga ne babasibako dda bayitawera kuwandika bigambo bibiri omuwandiisi omu wa Zaake omulala wa Bobi Wine omukutu gwata Kampala jjano kubanga baloya bange bakoze okunoonyereza ne security okulaba nga babuzula amazima n'obwenkanya so nze wampandikako ekintu ng'ekyo kooti zonna ez'eggwanga nange ndi Munnayuganda era essaawa yonna gwe basiba bajja kuteeka mu kooti y'omulamuzi nakwinako bias olwakiri kye yalaba kale bw'otawona kukijjawo abalamuzi nabo bantu
asobola okubanga asomye akantu ako nakufunako bias nalinira one day one time bamuteke mu maaso go nakusindika emyaka 7 eruzira nokyo nina okuba n'okutereeza kifaananyi kyange nganze omuntu nina okuba ne self defense era baloya bange bakola butaweera nyongera obebaza nahabwe Erigon Company ne Lutalo era Erigon Company bakola butaweera okulaba ng'ate abo bampandikako ebyo ebintu tuba tubasamoninga tugenda nze manyi okulwanira eddembe lyange kubanga nze manyi paperwork mwe gye mumva nje mwogera ebigambo ebingi bye sisaasomera I know what I'm supposed to do because I'm a business advisor. That's why I'm a winner. Njagala otunulya byonna benze wawe nali ndoozinze siruzinga ate sipowa I'm a dangerous substitute sipowa nalonga bitegedde byoyogedde mu nakembuuza gotosonyiwako buli akwogerako muteeka butesi mukomera ati accordingly batwogerako nnyo mwana be yanvumye wano ebigambo ebingi nga tamanyi na lwaki anvuma because singa saakoze kye nabadde nkola mwana we wano mu nkubo singa saakoze PW kaboksi teyandikomyewo n'olwaleero yandibadde wa mwenda naye nakoze PW ekikola kitya muwemule production warrant so nolwekyo ono yakola nti omuzungu kati tunagenda ku mbeera ebaddewo essanyu n'okujaganya omuzungu agamba waati omuzungu agamba play a fool to avoid nonsense bakatuddire bunulira nalo mutakatekeddawo sometimes nalo ngo bagamba wuliriza tekayo ebiseera ebisinga si buli kintu ogenda kukyogerako nze nina abanvuma nina abayombedde wano naye abo just ignore obaleka bulesi n'ogamba buli omu naye kati accordingly kuno kyabadde mbuzo wabukedde nti ekigambo nga mu Uganda mwonna njagala okutegeeza muna Uganda kino kijje kunze teri ali waggulu w'amateeka teri muntu gwe batasiba muna wano nga basiba Idi Mulamba basiba baminisita basiba bakaba parliament kiraga teri n'abalamuzi benyini babasiba bulijjo nawe era bagenda ku post ne balopa nga bafunye okusomoozebwa era fayiro ne zijja naye omuntu olina okumanya fayiro etambula etya abantu abamu banafuya abantu ba wansi bano ba IO okitegeka nalongo bimanyi nolowooza nti ojja kulwanira eno waggulu oba olwanira luddawa naye ba IO asobola okutta fayiro webale nnyo ati soliseme lyadde ebuze n'omwana waffe omwana mukubide nanganze njaga sente nemasaka naŋŋamba ezo ntono nyonza sizaagala nyongera sente navuga paka yes nenoonya IO era ne luli lwe bajja mujjukira lule bajja lwe nava wano kubanga lwe abankyankalanya additional settlement yaliiko IO yayitagireese kubanga waliwo something so n'olwekyo bwe mba nina kyenkola gwe nojja nonafuya mmanyi kyenkola mukwano njawula wisdom ku knowledge nekye sisobola mmanya naye asobola okukinkolera that's why nti bwe mba nina wesimanyi ntamba n'oyo ate amanyiwo nolwekyo nze njagala bagamba ekigambo kimu tuleke kuteeka abantu tubateekako mbeera ya lubeerera eno Uganda buli omuntu yeetaaga munne kati otunulya abantu abali wano bonna abayayanira alien abaana omwana yakabe n'afiriizinga abaana bali wali bagudde eddalu lwa alien kitegeeza nti bamuwuliriramu nnyo bamutegeera webale nnyo ate ng'ojaluza nti olya wa alien naye ng'alina baaliisa waliwo abaana abaali ababbi nga bonno batemu nno babbi abaana basizinga fire ne bakulinga olwekyo nze kyensaba gavumenti etuyambu ndowooza obalaba baana abadde afurizinga ono hams tubadde tufunira kuye yatulabirira oba tewagyeko nviiri oyagala asale mutwe n'olwekyo ono alina kiwalaata temugiyita mirembe njagala okunyonya ku kigambo kya kooti nakati wano mutulaba alien skin esaawa eno tebasobola mutuwa bamutuwadde yes era tusobola kumugjawo waliwo process kati atamanyi agamba ate aliwa mumufulumye emotoka emunonebyo byonna tubyogedde okoze ki okuyamba nalongo omujja ku ddagala ly'ensansa nalongo ekyokolanalongo yayamba amanye ekyokukola muleke tumusonyiwe leero olunaku lwa alien tuli mu happiness wetunagenda mu busungu ajja tusanga mu nnaku zaffe ziri embi nolwekyo ono frank abawo mwebaza njagala kunyonyola ekigambo kya kooti lwakuba olyambuka speed yayagala byononese njagala munauganda yenna ndaba ategere ekigambo kyebayita kooti teri musango mutono nga gutuuse mu kooti teri ali waggulu wa kooti teri ali waggulu w'amateeka empagi za kooti zisigala zetengeredde
bw'owulira ng'ensonga ng'ekyali poliisi janguyira kristo gya andrew balina bakujja waggulu kubanga bw'emala okudda waggulu poliisi bati yasobola kukola ki nolwekyo mbagamba ekigambo kimu kooti esigala kooti empagi za kooti sigala zetengeredde ekyosookerako bwe bukakamuku omulamuzi ekitiibwa okuba kiraka ekitiibwa basiteeti ekitiibwa okumanya wolina okweyisa mu kooti kyova olaba ne wabeera mukyala tumuyita ssebo bw'abajja tuyimuka bw'oba ofuluma okola naye singa nkyafumbirwa nandifumbiddwayo ku mulamuzi anze mbadde sigenda nkomukolesi bitegeeza obunkeekere bagabala bakatonda bw'oba n'owandika ekiwandiiko noga nti afufiga agambye kubanga advisor agambye mbu ate nange bampatikako nti ex advisor era ekintu ekyobulimba tosobola agamba nti ex advisor nti akampala jane waliwo n'omusajja wano omungi yagambye mbuno mboba nfuna emitwalo ana bannange sifuna simu amasanyalaze ekisooka abantu bangi bankuba because nze trending center am the toppest the best trending omuntu alina essimu ey'emiliyoni omusanvu empya gyalwata naye bano abagirako bano abagaali bakola ki soka tutule n'eggaali naye nti alien avuyisiza galagi galagi eno nemuga abamwagala abantu emmotoka bazitwala bakyaziba nyiniza wuuna ngambe talina kyabanja emmotoka ekituufu kiri angambe wadde majugo akyayagala ekituufu kiri emmotoka oliwo abangi asasudde pasente enene ebeera mmotoka ye nemugenda mu kooti muyina kutuula bakunoonyeza bakasoma ekitegeera wadde mbagikosa kyayagala abantu akasente naye ekyo wetwali tukikola ekyali publicly era kasiku yakoze ensobi tuwanga ali entanagenda mukomera yankubira essimu naŋŋamba mukulu kabonge nina shozi zengenda okukola njagala nsasule emmotoka zidde mu mannya gange ford eri mu namba myufu ng'ayagalidde mu mannya ge range rover ng'ayagalidde mu mannya ge okitegeera ne tutuuka ku nzikiriziganya okitegeera naye nze kinumye nti mukulu kasiku oba yabijjeewa mutegedde abantu fena zibatulinako toyinza oli yatuyamba yatuyamba because emmotoka zitutunda nnene sisi nnene kasuku alina abakazi 6 mukono mubanja mitwalo 5 emyezi 7 enyumba ya raisi nenze koye kasuku tatakolye mubanja mitwalo 5 kasuku aline kwe bakubanja tegoswaza bano kasuku gwani kasuku tategeera bulungi nako ekikyamu ku mutwe